yazimba olupoto lwayabika oba lwazima ndukomayo n'afa terwayabika terwadda twamuziika olubuto ki luwaze terwadda nasesema ebintu nga biddugala biwunya ngamba mwana gwe bakulisa ebintu nenga Bubabiloni mwana owaganira ddala okukola ki okutwalira peeni ye nazzaako amana sorry kati bakubira mukadde simba muga gundi y'omufu eriwa ki Gomez twagala mwambaza ku MR live oba ku Metaani Kurabong live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Metaani Kurabongo weewaawo tukwebaza olw'okutwagala olw'okutukuumira wano we tuli tukwebaza olw'otufuula bannamba emubo ekyo nno lwaki kyanjawulo okikoledde bwemage okikoledde bwereere twali musaala nagumu gw'otusabye kituwa essuubi eppya n'eddembe eppya munda muffe era nno kituuliza muli munda muffe nti tuli banjawulo Katonda ng'ayita mu ggwe atulagidde ddala nti weewaawo atwagadde nnyo ekitenkanika tuli mu Let My People Go campaign the 40 days of Exodus tugenda Kamengo Labongo Charity Foundation twagala tugijje wano tugitwale mu nsi yaffe Kamengo Katonda gye yatuwa tugitwale waffe ewamwe tewaba wala era ewamwe tewaba wabi kitegeeza ki tubadde wano ebbanga ddene makindi etwagadde etutunze gy'oli gwatugoberera etulagidde ddala nti nedda tulina emikisa mingi egy'okufuuka ab'enjawulo era etuwadde omukisa omupya mu bulamu n'ekyo ekiseera obuweereza buno tubujja wano tubutwale Katonda we yatulaga abaana be tujja ku nguudo abasuka 150 be tulina wano bafuna ebizibu eby'enjawulo naye ng'ate ebisinga byewalika bwe tufuna omwana tumujja ku luguudo ng'amaze emyezi 3 tanaaba omwaka oba emyaka 2 naye omugamba okunaaba obunaabi kimujja ewaka ne kimutwala bw'afunamu obutakkanya ne banne nga bumanyi abaana abato ekyo kakimujja ewaka ne kimutwala ensonga yonna gy'afuna emukyalenjinga mukko emujja ewaka n'emuzza ku luguudo lwaki nti aba alabawo kuba batambulawo butambuzi nadda we tumujje n'akomawo wano era abasinga bava ku luguudo ne bajja ne balya wano emmere ne banaaba ne baddayo kibanguyira so obusungu bwe bumulinnya alowooza ate atuuse eri kuba bangi bamala okudduka ate ng'akomawo agamba nko nsonyiwa nzire n'omuga kati lwaki wadduka nti oli yatwala akadomola kaye nga tugenda kunaaba ate nga nze yakasookako si ensonga ng'ezo awo ne tugamba nti nedda abaana bano katubakwekeko mu nsi empya esobola okubayamba okuzza obujja entegeera zaabwe n'okubayamba okwongera okukakkana n'ekirala abaana abawala wano tebabeerawo bava wabweru ne bajja naye sitaani atulwanyisizza nnyo nti buli mwana omwana gwe tukwatako bwe tumuddaabiriza aba yakatandika okukyukakyuka abamu badda na mbuto abamu abo abantu okubegezamu okubakwata n'ebirala tetwagala bina kuwalira kuba Katonda byonna yabigera twagala tuyimirayo tumuweesa ekitiibwa era tuwongere okuba omulanga n'abatamumanyi bamumanye nga tubagamba nti nedda ffe waba yatukyusa n'atufuula kino kye tuli n'atuwa n'amaloboozi gano ge tulina leero mu kamwa n'abasobola okukukyusa kampeyini eno ngiweereza abantu bange bonna abaze bangoberera enjiri gye mbadde njogera okumala emyaka 5 abanyumiddwa music wange abagamba nti brand ya Metaani Kurabong ensobozesezza okutuuka wano wendi awulidde ennyimba zange nagaa nti bwe nazuulya naddamu okwagala nate nasonyiwa naddamu okuloota nate nafuna essuubi eppya nawe awulidde enjiri gyenzizembulya ku platforms zonna ez'enjawulo era agamba nti singa teyali ggwe sankyusiza bulamu vaayo nkwatireko wadde tunafuna ngula ezansi naye nze nsuubira nti omukwano ogwo n'ekisa kyo gye tuli y'engula esinga wiiki yaffe esooka 97,200 ze tukolekitinze okuva mu bantu baffe abaagalwa Mama Grace atwadde 5,000
mukyala Ade atwadde 25,000, Mama Damali atwadde 10,000, Linda natuwa 10,000, Client Bitwa natuwa 10,000, ne Mama Josephine natuwa 10,000. Kitegeeza ki mu baana batuwadde batodde lwakisa naye mulimu Client Bitwa World gwalina ensisunga ndwadde bimugaba n'amakula n'ebirala byakwerukamu ina mbaga olususu lukutabuseeko ndooza abandi beeyunye. Client Bitwa World company ekola bizigo, batabula bizigo, badokita bansusu bapima olususu ne balwekkaanya ne baluddaabirira ne baluddaabiriza olwo n'okomawo nga n'ekyalo kyo abaali bakuya tebakyakutegeera. Kale byonna babikukamu babikola naye kubamu akafaananyi ng'abantu abayinaako obuntu nga bano tebakumidde mu bizinensi, tebakoma ku magoba gokka, bwe bagakwata bagamba nti nedda katuddizeeko ebifo nga bino, abaana bakatonda bano katubaddizeeko. Akati nike tukola ndowooza kitukakatako waggulu w'okuba abamanyi ate naffe kitukakatako kubasiima kubanga twetaaga companies nga zino ezizzaayo ekimu eky'ekkumi eri abantu abaziwagira abazigulako. Sookera nti Bitwa World tugyeyune wiiki yaffe esooka 9,712 era zino tuzikozesezza okugula omusenyu, tuguze seminti ne tugula amayinja ne leba. Twatandise okuyuwa enkokoto mu rooms zaffe era twatandise n'okuyuwa ettaka mu ruumu endala omusingi gubadde munene nnyo. Twatandise okuyuwa ettaka tulevolinge tukoone nayo tuyuwa enkokoto. So balance obukadde 7 ku main building. Ku main building si ku toy, kwa toy yeetaaga obukadde 3.5. Ku main building balance asigadde ku main building wa bukadde 6 mu 2,800. Obukadde 6 mu 2,800 balance kati gwe twetaaga okugiyiwa enkokoto kuba plasta n'okugiteeka mu mbeera abaana baffe masolo giyingirira ewamwe tewaba wabi. Katonda kyonna kyagenda okutwa tugenda kyaniriza naye waggulu waabyo nanze enzikirize waffe munene mugazi nnyo ekitenkanika. Buli kyatuwa kina kubanga njiri era ekimuweesa ekitiibwa. Tasobola tuwa leesi. Katonda waffe tali bwatyo. Tukwatireko ku toilet tetunnagitandikako obukadde 3.5 kubanga obukadde 3.5 obwo abasima toilet engeri gye liyabbayo baagalako portion ennene then bamalirize n'akatini. Kakati ne ngamba nti nedda mifo ky'okuteeka amaanyi ku toilet wadde nga ya mugaso katusobola tuteeka amaanyi ku kuyiwa enkokoto n'okuba plasta tubenga omulimu gutambula. Osanga Katonda bw'anaatuwa ekisa ne toilet n'atambulira omwo naye panaawo toilet ekyabulako obukadde 3.5 main building ku bukadde 7 tufunyeko 9,712 tubuzaayo obukadde 6 mu 2,208. Kyonna ky'osobola gwagamba nti nedda Meeting Club Bongo nkoze bulungi ebutenkanika vaayo oyimirire naffe mu campaign eno ya Let My People Go for the Days of Exodus. Tugenda kuva wano tugenda genda Kamengo ne waggulu waabyo byonna tugenda kuweereza ensi yaffe era mu kaseera katini nnyo we are going to bounce back. Buli mwana gwe twajja ku nguudo z'omu Kampala Street Kid ne tumutwala Kamengo agenda kukomawo ng'azze kukyusa kibuga buli mu mbeera. Weewaawo gye bali kusebo alisebo gye baliko geko yes banga ddene emaze nga sikulaba nagenda okusinkana nga wakogga nnyo naye ate bwe twali mu ggeto eri era twali tukozesa emiti ne ŋŋamba ggeto wange emiti gye gimunuunye paka wana ate nempulira nti bakututte mu ddwaliro kiki ekyalimu kwati ndaba wadde engulu at least kati geko oweesa Katonda ekitiibwa anti mwana twakyuka ekyakituvuga speed olusi twalina mu nsi nga tuli mu nsi nga yetuvuga notuuka omuntu n'okula omanyi kikyoyagala mu nsi eno kogga ebiseera ebyo mwana nkugambye nti bapepo batuzanyirako sajja baali batugula nga batwagala eyo
wajukira tubeera mu nsi eyo obeera tolya okulya kuba kutono ebirowoozo biba bingi kitegeera ekyo nakyo kikuleetera okukogga kati time natuuka boyi nga nga buli siva mu bukomera kitegeera abansiibasiiba nnyo kitegeera neŋŋamba kuya ne muzeeyi wange era muzeeyi mwana mbeera nga siteri fit muzeeyi yaŋŋamba jjamu tusabe nga muzeeyi nga nsaba nestorage kitegeera wabaawo mami omu naŋŋamba gwe lubowa yakusumbuwa namugabula namala gabula lubowa ekyo kakomerako nenkeeso yamuze kati maze emyaka nga 10 nga simanyi nakomera kakati geko omugabula oti nemikolo gyaffe gye tukola ati so jimenyera mukono tuyagala tusomesa abantu balabe abantu yagakuuma byamate nga gwogamba abantu ekibalese ekibakumidde emabega kwesoni wampewo katitandikira wano bagaye nti namugabula bwekinebwekinebwekinebwe ndekere tata abaana ndekere nenga ye namugabula abaana abo batawulidde enjiri eno olaba kubanga ffe mu Bible tutugaa nti Yesu yagenda ekkaana n'afuula amazzi omwenge twogera n'ebyaliwo bwe yagenda Nineevi n'abulira enjiri twogera n'ebyaliyo bwe yagenda n'azibula Laazaalo twogera n'ebyaliwo kati gwe mukugabula lubo waawe ebyaliwo oyagala babikulekere obujulizi bunatambula butya obujulizi kale sebya nnyo byamaanyi just kugula byakulya kukola kijjula okufumba kijjulo abantu ne balya n'ogabula abantu ne balya kitegeera abantu okubanga akoze pate onoyita abantu ne bajja ne balya kitegeera sabo yesalaba abantu nti abantu bali happy kyekyo aba akuvuddeko oba ayita mu kyokulya n'agenda ne balya abazze okulya awo simanyi naye nga twagabula ki twagabula ekyokulya abantu ne balya ne banywa kitegeera emmere yalimu omunnyo nti biba byanjawulo wabaawo etaliimu wabaawo erimu kitegeera awo ngaoyogera mpola wabaawo erimu wabaawo etaliimu kitegeera byonna wabifumba sinza abifumba aba kufumbira kuba siyinza okuba nga tomanyi kufumba kitegeera ojja omuntu mu mbuga najja nakufumbira omukugu wamujja mu mbuga kyeno babayo abantu mu mbuga amanyi obifumba kwaka oluusi ojja tobimanyi ebintu ebyo kati ow'embuga yagamba nti gwe eno girye eno togirya eno gwe teriiko nti oba bagifumbye girya teriiko nti eno girya oba togirya kitegeera kubanga waliwo abagamba nti abamu bwe bafumba beyambulirira abantu beyambulirira bannaabwe ebyo batawaanya byonna era oyo afumbye ekijjulo ekyo waliwo emmere gyatalya kyeto girya si bwe kiri saza okulaba nyawo ogiro tujja kukolebwa anko si bwe kiri nti oba weyambulidde munno yesu oba weyambuluddeko ebyo biba byakwambala kitegeera ebigenda n'ensi nabiyita mu kijjulo nga gobola osaana ogaye mukama katonda nsaba byonna ebyanyambala mukama byonna binveeko bigende mu nsi enkalu kitegeera kati tusindika mu nsi nkalu ffenna era naffe tusindikeeyo mu nsi nkalu kuba ffenna tusinza omuntu ogwo katonda mu nsi enkalu nga muyita mu kubwa abantu ekijjulo ekyo bo ne babyongerayo mu nsi enkalu abantu bebakuyambako kitegeera kati ensonga eyo bwetu bweri muganda wange tuba ne jjajja ndawula ye wa bibala gula n'ogula ebibala boona bajaasi mana katonda bakyendowozezaawo kyolowoozezza ku kijjulo awo kikyolowoozezza kyendowoozezza nti kituufu kye baŋŋamba nti abantu abamu bakola ebijjulo beyambulirira mu bantu ne programu gye nakola wano ng'omukyala alajja n'agamba omugagga yatuyita ku pate n'atusaddaka ng'ayita mu byokulya naye si kyeŋŋamba ekyo kyo si kyewakola anti kati abo babakola ebyo anti kugambe nti bagatta ziri egundi emmandu endala mu mpewo kitegeera
empewo teriike empewo bekujjako ate lwaki ekisindikira munno. ono omusanze gwe nakolako emboozi lumu yali addira nga ye ajjanjabya soda na swiiti nga bw'oba ogenda mu ssabo oli otwala soda ne swiiti kakati bw'amala obikolako emikolo ng'ogenda nabyo ng'obigabira obwana mu kkubo bwe tolyako ng'ogabira abaana mu kkubo n'ogenda n'weyambulwa. Nekinze nekizibu kikyolina kizira ku kizibu ki segiira sinti bukizibu kiki ojja kukola bwotyo so okugamba nti genda kyeyambulire mu masanganzira segiira nokyeyambulira nti bana abayiseemu abakedde ku makya bajja ttomera agasiraani ago segiira ekyo ba abagaga abasinga tebeekeezakeeza twabasinga tebeekeeza kweyisa mu makubo kuba gwe tomanyi bintu bantu basuze bakola kiro segiira kale ebintu bingi nti katwega nti abantu balina okumanya kati singa nti oba omanyi obunono n'obuwangwa batosobola gwa mbuzibu ng'obwo kitegeera tosanga omuntu taloota nakuloota empewo zamuggyako okuloota tafuna kumanyi kubikulirwa ya obutaloota nakyo kibi kibi nofuna obubaka tonotegeera oti abakukyankalanya kitegeera mu birooto omwe tukola ki mwe tujja obubaka noga ako abasinga babitwala nga ebitali serious naye nga ate baba bakuyisiriza message yo tegeera empewo ziba zikubuusiriza nti nno ggwe tolina kukeera nno oba ne bakulaga tiwadde olina woolaga ku malengo olina wootambula nekino kyewasanze kitegeera kati nze nali ngenda kufa boyi wange tonkanga naawe alaali nali ngenda kufa naye nga boyi simanyi waki nti ngenda kufa naye nga nenekyali wange nasooka nendwala bino era bisitole zinalwaliramu wenali ngenda ofiira nasooka funa kawani kansimba wano nensooka nenejjana nejjanjaba naye mukwejjanjaba ngerola nga sitereera nga sifiira mu nju nesooka nziruka muke wa muzeeyi ki sikambeera muzeeyi naye najjanjaba yali alowooza nti oba kindoba nti nfuna siriimu nasooka ntwala mu malwaliro nga ga mirundi ng'eki kebera siriimu ozula naga ekibanda oli fiiti neki ekikusumbuwa sekiira nga tebalaba kyensumbuwa tubaba lumu madamu yali nabbi naafuna okubikulirwa nga waliwo bafala bateeka amadagala ku ntaana ya mukadde wange kitegeera nga balina n'ebintu bye bandiisa kitegeera naye nga nze simanyi akyali bye bankola bino naye nga nemubuuza bapipo kyabo naye nga ye yakufuna mu kirooto yali bwa mukyaki kyakiera kwera nabo bafuna okubikulirwa nikyegera nti abantu bamu tebaloota tekintu bakibajjako obiraawo ng'obuzaabuzibwa kitegeera ate nze boyo mukadde yambuulira nti bateeka eddagala ku malaalo ga mukadde wo bakola bati neŋŋamba nenzigende wa mukadde neŋŋamba mukadde katugende tusaabe kolo nagera nensaba boyo naali ntidde maye kubanga ndi mulwadde sitegeera kyennuma mbeera njo kyampulira empewo abula ndyawo obulamu ndaa bugenda ngende wa mukadde naye akatandika okusaba n'asesema ebintu mukadde oyo nabbi n'asesema ebintu nga biddugala biwunya ngamba mwana gwe bakulisa ebintu neŋŋamba nekezuze wano ngenda kusabira ogenda wona kitegeera kadde nabanga nsabira nembanga atereeramuko nembanga munupulira kati kyekyo nenvaayo eyo esegguko wa muzeeyi nenzira ebbeesi zange gyembeera be nali nakatuuka nemala wiiki egi nenziramu boyo nali sirwalirangako nze myezi giwe oba wiiki simala wiikisi 2 naye nalwala omwezi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna boyo nenziramu
nenziruka ninga kasijja kudda muzeeyo ninga nenzuke wa mamangu muganda mama wange abeereyo Kawempe embeera naye yabuka evako n'agamba linoggu tulina okutwala mu ddwaliro bantwala mu ddwaliro era nabo babulwa kakana nze nefunidde ekibanda nga nze mbadduseeko nenga mwana omugenda kundobesa fala yazuula amazzi agandi muno nga bafala banteeka amazzi muno bagenda kunzita Falaki tomusango sefala empewo tesikube gwe emigo gwe oyito kyo omusango fere olulimi lwaffe tukuliddemu munansonyiwa bannaye abatulaba language eyo tutambuliramu naye mbanze basi kufudde fala jasoba jjuwa just kati gwoba okiwulira nti fala okiwulira nti bankuzole mbasizoleeza kodi kati fala yakuzuula wamuzuula otya wetambulira mwana wamugjawo yali eyo era amwagala connectinga fala mbuusa erizzi tali wambye eno ngeno lijjudde kati ngeno linatera oyingira ku mutima ne bandizusa mu ddwaliro era banfumita wano Kiiso kunona mwaga amazzi ddwaliro erizungu tuli yalaba eno bantusooka ne bantwala nga tebabiraba era toli kibanda ye n'akola ki ye n'abiraba lwaki yalijjanja balalijjawo anti atasobola ganuunamu nga ye gaali mangi ye yali akola ku ekyo so nti buli musawo alina kyakola yakebera sente buli musawo waliwo muwajjanja waliwo akola ki amukebeza ne bakuba emisolo baganuunamu bazigyamu ebbaafu addamu ne banzigyamu akakutundu k'ebbaketi okakasa banzigyamu amazzi ebbaafu naddamu banzigyamu akatundu kaki k'ebbaketi kwe kutereerako nenfuna ku mirembe dagaali yakuwa eryokunywawo nga tufumba bwe tunywa erinyiganyiga munda nenga neno mu ddwaliro baali bampadde ebiweke kitegeera naye nga ate baana ddwaliro babagamba nina amazzi munda ate era bulijjo bwe ŋŋenda mulago nga okunkebera nga tebabiraba kati yo omusawo empiso guwa mwana gikube wano sigamba oli yakebera omuzungu guwa mwana tukubano gyewo amazzi namugamba mwana baŋŋambye nina amazzi kitegeera naŋŋamba amazzi anebijjo nga tukutukira nga tetugalaba naŋŋamba nina gye nagende baŋaki nembuusa ne muzeeyi naga nga ye bulijjo alowooza ndi muki siriimu bintu byetukozesa kitegeera nga bafala bebakola ebyo fala asobola okusindikamu ekintu nibogera mu ddwaliro nga tebakiraba ekikutabanya butawana ate nga bangi bakyali baffe bali mu mbeera ng'ezo eddogo gyeriri kitegeera naye nga Mungu Katonda ono mwana alwana nnyo nezo empewo zirwana nnyo zitulabira ddala walawala waliwo bwebaga nti geko bantu bonna bagaa geko banagenda kufa geko waliwo nakusanga nga okoze nnyo nnyo obulamu geko emiti gyakagimukubye gimumalawo semiti abona kati kankubuulire nze gyenkulidde ewaffe era nze kati ngulaba nze nakyuka nze kakabene kano sikyakakola ki tokyateekako geko nze nkubuulira amazima nti ensi twagigendamu oluusi twayinza olungi ogenda wagigendamu nga butamanya oluusi twagenda nga kyalina okubeera nti nina okutuuka segeera mbeeko byengi nga nebirina osomesa eri abantu segeera pasinga saatuka nti tegedde mazima gali wansi eyo kuba bangi bali eyo tebamanyi kiti kiri wansi eyo abakanya kublaminga abantu gundi oyo tayagala kukola kino naye nga naye si yatayagala kuba teri muntu yatondebwa nga tayagala kubeera bulungi
teri muntu atayagalako ku kirungi kitegeera nosanga omuntu ng'agezezaako naye embeera okugiteekateeka kulanga ebeera fiiti naye buli kyagezaako kikola ki kigaana kitegeera naye olinaga gundi otayagala kukola naye nga naye agezeza kunoonya amazima gakoze eki gabuze kitegeera naye ng'omuntu oyo nze mugamba yenoonya abantu tebeemanyi mulina okwemanya nomanya nti nzaani mu nsi eno nina ttambula ngaani kiki kye nina okukola nga nze kitegeera kuba tulimu dayi gundi eno awe nakusangira awo nonkanga nengamba negeko yabaaki nga bufala buntwala juka bali waga kuntwala ne mukadde kitegeera babaloga mwenna mami yasooka naafa kitegeera kati mukadde mukufa omukazi omusajja mami wange dadi waali kitegeera boda yankubira awo ku Ntebe road ya ku Freedom City eyo enkovu eno tuwakula nayo twali fena mu geto nga gogo twegomba butabala nkovu ene enkovu boda yankuba enkuba eri nali ne kyali wange opafambo kawani akamanyi boda enkuba ngweri kati mukadde nkola kingazo sima nti mukadde yagwambadde tiyafudde dda mukadde omukazi lwe yafa boda lwe yakuba naawe mukadde afa saa 3 boda enkuba saawa awo 4-5 awo lwaki walawo okitegera nti afudde jukira ali afudde mukadde agenda jukira mukadde yali mulwadde twatuve ku studio waggulu wa Pademani seera ebyo nalina opafamu katuyita ali blessing opamana kasukengendayo ku mukadde mukadde mulwadde tali fiiti ati abaawo kyatuwugula awo nga ne tujagendayo ku muki jageera ku maca ngendeyo lwenina okukeera okujjayo ate lwafa lwafuna accident kati bano bankubira essimu ng'essimu teyali teriiko yavuddeko yasula tekuli fire kati opafambo bamaze okunkuba eyandiko anzirusawo mu ddwaliro fala addusa owa boda kati atekebera mu ssimu yange alaba yamuzeeyo wange amunyigako munyiga mugamba nti obudda tumunoonya aliwa nti ali eno abirire kutuuka nga nze ndi mukoma sirina byentegeera nazirise era nagenda okudda engo nga musawo amaliza okuntunga wano kitegeera ngenda okudda engo ngenda olaba ndaba kizeeyi ngenda muganda wange ngenda mama omuto ngenda mukulu wange naye nga bapipa bonna babeera mu bifo byanjawulo kati bakubira mukadde essimu bamugamba gundi y'omufu eriwa Gomez kati twagala mwambaza tegeera ngamba mubuuza mukadde storage mufu kyate tufiiriddweyo tugenda zikate batukubidde ne bagaa nti ofunye accident kwekulanga mumbuulire ekituufu mukadde eki kugenda olaba Kibanda muzeeyo Kibanda avaayo nkabira ngamba yo kituufu mukadde wakoze eki asiseemu naye njagala ogume boyina esikako bino ebiwani bali bantaddeko nenfulumirawo kugirawo wano emakinde kulaba mukadde boy kutuuka nga mukadde ki nga yakkiriza naye nga ndika ebisago byange kati olwo nkulaga nti nali ngenda naye naye nga wafala mwana wafala basuka ku ttano sisita wange ati bannange kati sisita wange tugende esakala okuwummula kiki tuli bato tukyali batoto tugenda owummula esakala tubeerayo 1 week 2 weeks tuzanya tuli fiiti tewali embwa mwana yakeera ku makya nga mulamu obudde buziba saawa awo nga 12 atandika okukaaba olubuto nga bwe luzimba bwe luti muddusa mu ddwaliro ng'akutuuka ekitegeera yanze ngamba mukadde oba kiki yali ayagala okuba mukadde nga tanafa ngamba sooka nfunira olupapula neppe
nze mugamba tojja biŋŋamba ebyo ana lwenyumya nnyo ku mukadde wange ankwasa nnyo ennaku naye ekintu ekyo kinnumiriza nnyo. Ati nga ntidde nda mulwadde eri nga mwana storage kitegeera anda mukadde wange mulwadde ate lwaki ansaba ne peeni kaze nekyanzijja ninga oba agenda kufa kitegeera ninga Bubabiloni mwana owaganira ddala okukola okutwalira peeni ye nazzaako ki sorry mwana Babiloni eno yetulwanyisa ninga tugenda okizuula nti nga bate ba people we bakulwanyisa mwana aganso ofuna empapula ne peeni ogaana kiki yazzaako zemuviira namuviira nentambulamu kati ate sawa nkijjukira luvannyuma ninga ate ngenda okijjukira ng'afudde kitegeera nti nalina sanga alina kyali ayagala okuŋŋamba okitegeera tasobola kwogera yali munafu kikirabika nsanga bimulumye kitegeera era kyekimu kwetuli ate era nabo tubalaba Babiloni okitegeera kati mwabamanyi era betumanyi kitegeera mulimu akulaga ezole noga nga ne mukadde yangamba nko mwana people no babeeremu kitegeera nga mwana yazimba olupo lwayabika oba lwazima nelukomayo n'afa terwayabika terwadda twamuziika olubuto ki luwaze terwadda te nga baali batuzadde aba naye wetuli ebbafu y'amazzi eddoko lirikaali ddoko gye liri tawanya abantu okubafiira gwe bufala gye buli eyo mwana nga bubikola ebyaddala ajjamu ebbaafu nejjula ng'amazzi gafaana gati ng'amazzi gano gennyini gaali ga green naye nga bwe gatonyawo wansi gakala kisitegera gaali ga green naye nga bwe gayiika wansi gafuumuka ne gavaawo gakala ne gagenda ne gafuuka nga wakalu mu bbaafu mu gasigalamu era nawe galwamu nnyo ne gakala ne gabula katonda wange kikyali kiki ekyo era abantu baganaga waago olimba kiki nga nz'amaanyi green mukwafu ne bagateeka mu bbaafu tebagayiwa bwe galwamu ngo nga gavaamu nga gagenda naye nga bantu baffe era naye byonna tetwandibiyize oba tetwandibitegedde kwanze nkugane nakulira muddi n'ensi netuuka ekuleetera okumanya ebingi ennyo nnyo 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 ennyo abasawo bonna beewunyiza amazzi gabula bubuzi ne gagenda
Sawa gamba kiki kino. Gwe mwana abantu bakola bingi nnyo okulaba ng'obeera bwe nakulabira nga ngamba emiti omusajja gimutta omusajja kati enjaga gyanywa kati tase kumbe mu lutalo lulala lwa Mwoyo tulwana nga ate n'enjaga sinze nti iba nti nandibadde nti nginywa nga wabawo omwoyo ogwo edde abantu bo bakirabanga ki bamu ekintu ng'oli asobola okuloga nti nywa enjaga eyo akuwugulire mu njaga banakuteeka mu sitayiro yonna omwana Katonda ali eyo tujja kukomawo n'emboozi yaffe mu paati endala atukomawo leero entogo gyeriri sitaani gyali abantu bamukozesa okumala kuba naawe emirembe wadde nga ne solution gyeri mu nsi mulimu amaanyi abiri oba musabisaba nnyo kuba mu mboozi eno tulabye nti waliwo nabbi eyabiraba n'asaba n'abiwanda bwe yaddayo ewaka ane ebindamu ne bimulumbagana mu mboozi yemu ne tulaba nti waliwo omusajja yamugamba nti nedda bakuteeka amazzi mu mubiri bwe yagenda mu ddwaliro ddala nga mwegali matuufu mu mubiri ga green nga bwe bagajjamu gafuumuuka oba oli musabisaba nnyo gaba amaanyi abiri tobaawo mu makkati tojja kusobola kulwana ate n'ekirala boyi wange ekyo kyokka bintu bingi ebitulumba noba nga weebase bwe kintu nekikutuga kintu nekikutugira mu mubiri mugamba storage ati lumu nabisitole bino omwana abinkaapya kikwatira mu masuuka kikutuga yamaani geno omukanoga ng'otuuyanye olaguva mu lutalo yabuza ka storage nenda kuzaako ki waliwo nga abalumu ekyo nenkivaako lumu musoka ombuli kyakutuga kiri omuntu nantuga mu bulago akukuta akutuga yes omuntu nantuga n'olwa ati lumu nekigambo ka muzeeyi kiranga waagwe toyagala saba tubeera tusaba wano kikiki kati mba ndi mu nju neebasi mube bali mu kusaba nalabikirwa ka bebi nga kantuga buno obwana obuwere nga kantuga kirooto ati muzeeyi baali si mu kirooto reality muzeeyi awulira bintu nga bikubagana mu kisenge kyange mwanagana bagenda okujja kugulawe bati nga kantanga nga doozi nga mpogana nnyo naye nga ntuuyanye nga gukiki kamuzeeyi wadde wantuuga naye nga mwana muto era yaddamu kimu toyagala saba kitegeera kakambaddwa nga kali bwereere kali mu bintu byeru kawala kalenzi yali mwana nga lisakwawula nti oba mulenzi oba mwana eddoboozi nga terisobola kufulumayo bwe bajja ne kakuta ne kadduka ng'olabira ddala muntu physical muntu yali muntu boyi wange nefanange ate mama wange yandabikira akaaba physically baye mu kirooto era ebiseera awe nalwalira bakuggyemu amazzi bakoleki ng'akulabikira mu kirooto atalina kyayogera ng'akaaba bukaabi mwana tusale akawo emboozi nja kuddamu kuba okususeeko
Tutuusa abantu balina okuyigira. Ate mukadde bwe yandabikira ng'akaaba. Naneetoolobula. Nange nanja kaaba ne nzuukuka ne nvaayo mu kirooto. Ngira boyinga mukadde yasema kigambo kimu nga sinabanga ng'okoze. Ng'okoze. Ne nvaayo mu kirooto. Ate era maama wange n'okufa si nti bulwadde tebwe bwamutta, wali buli bumagiki awo. Kuba abantu banjawulo bakiŋŋamba maama wo teyalwala bulwazi nti wabula baakola ki, waliwo kye baakola ate natuusa kufa kitegeera. Naye nga waliwo yakola ki, eyamugjawo. Kitegeera. Naye nga ate bali mu famire. Famire yetulwanyisa nga eyagala kiki nga tuba gasiwe nti wenakuleka. Weraba.